amawulire nalabye gatambudde ne galaga ebyobugagga by'omwami wange. Mwabirabye bulungi? Twabirabyeko bye twalabye. Ebyo byayina kalina erimu eyo gye mbadde nzimba naye ng'amaka gaffe. Okay? Ayinayo kalina endala? Eyo teyandibadde ensonga. Omwami oyo nsuubira ategeera bulungi. Oba nkiddemu ntya. Njagala nkugambe nti talina wadde akasawo ka seminti ke yateeka ku nnyumba yange wadde n'aka kuba ne gwe yaleeta nkugambye yaleeta ensawo 10 n'omusenyu gwe yayiwawo nabimuggisaawo ng'ayagala okungatta ekikulu ku byali biriwo ebiseera ebyo byali bitutabuddemu. So kati nze wadde oluggi wadde eddirisa wadde kufulu ey'omunyolo sitya gwe ntya Mungu teriiwo nga ya ali talinaako. In fact n'ennyumba zange abadde nga tazaagala era ng'agamba kimu yaŋŋambako lumu naŋŋamba nti bino bye bikusigula naye nsaba Mungu oba lumu oba mpulire nti ekiyumba kino kigudde oba like, you know nga n'okuzaagala tazaagala era nina ka audio akamu yamutundu enze mbadde nga ntwalayo seminti Faruku nja kanoonya nkakuwe seminti namutwala waliwo namutwala mu sizoni y'enkuba seminti omu naakubwako enkuba ne wasigalawo esawo za seminti zaali zikutte nzituma omwana boda azindeetere eno ekajjansi nzikozese Hajji ne bamugamba nti Hajjati atutte seminti esawo meka nga nze namwewoze ne mutwala eri wadde nga ye yamusasula Hajji yayombera seminti kyatanvuma nga tekikola ki ne audio zinzirina kuba yali Sudani ng'aweereza ku WhatsApp audio zinzikola ki ebibyo bibeere biki bibyo n'ebyeno bibeere byeno audio njikola ki ogirina. So oyo omwami abaddewo nga mwami wange taata w'abaana bange abadde atulabirira kugula mmere nze mukyala gwolekera emitwalo 2 olunaku kuba abadde atuwa emitwalo emeka 2 buli lunaku nga siyesi aziweereza nga ino wa mobile money gwe yagamba azituweerezenga oba wali oba takola ki emitwalo emeka 2 Faruku emitwalo 2 ogimanyi tegimala na waka naye nga njagala kimu omwami wange muweka gapu abaana badde n'abameka mbadde n'ababe babiri benzaala ne besizaala bameka be baana bana ababe n'abange kuba waliwo n'owuwe omulala abadde ng'asula mu kayumba ka sikaali eri waggulu nga naye namuleeta nga asoma bwa plumbing nga nze mufunidde ne wakola ki wasomera naye kati yali yamala n'okusoma nga bamusasula ne kasente naye nga si mwana we yamuzaala oba mwana wa kitaawe omuto bwe bityo naye yali yamundeetera ngera tubeerawo so ng'aleka emitwalo emeka 2 buli lunaku exactly naye nga si complaining why because you work sajja ali mukunzimbira nga nina omuleka muwa space ajali si mugagga si musajja mugagga nga abantu bebamu waba anokoddeyo mu n'emmotoka ye gye bakuwanga amahale naye wagikola otya eyo emmotoka oli mukunzizaayo mabega Faruku emmotoka omwami yansanga n'emmotoka bwe yansanga n'emmotoka naŋŋamba emmotoka eno tugitunde yali ekuzeemu n'atopingako ssente n'atumya TX naŋŋamba ngenda gikuba nga ge mahale go muki mu mikolo okay wayita oba gwali mwaka oba nga tegunaba kubeera ndowooza gyali myezi nga 8 awo oba 8-9 nga ndaba omwami emmotoka yagitambuliramu ate gye yamba nga nange kenyini neetaaga emmotoka kwe kumuga nti omanyi Hajji emmotoka eno kangitunde kuba yali mmanya gange naŋŋamba nti ogitunda nti ye nimugamba nange neetaaga emmotoka kitegeera oli eno ozunga n'emmotoka nze nange neetaaga mmotoka agikuwadde nga amahale yes ate yagirimu kati ne mugamba nze emmotoka ngenda gitunda kwe kuŋŋamba togitunda mmeka konze ogimpamu sente mmeka nanga $1,35,000 konze gampe nampa sente zange ne mulekera mmotoka ye era n'agivuga yagikowa yokka n'agikola ki n'agyetundira nze nange nenkwata sente nengulako akamotoka katono ka Nadia abakali ka green nentandika okuvuga. Yes, buterevu nkwaniriza ku Jika Media. Ogamba otya kansubire nti oli bulungi. Tutandise n'omukyala wuyo Hajjati Zuula yabadde ku mukutu ogwa Gospel Live
ng'agezaako okubeera nga ate munnange yeewozaako ku bizze nga bimwogerwako bingi bye yasobodde okubeera nga ayanukula nga muno mwe muli ebya national ID ze bamugamba nti yakola ki ze bamugamba nti yali yafooginga nga mwe muli ensonga ez'emmotoka gye bagamba nti omwami yagimugulira ate oluvannyuma nnyo omwo n'agikwata n'agitunda bingi byayogedde mu katambi ako era nga nsobola okutegeeza nti olunaku olw'eggulo we bwazibidde nga waliwo percentage esaze eddiiro okuva ku ttiimu Hajji nedda ku ttiimu Hajjati. Olwa interview eno waliwo percentage ey'abantu abasaze eddiiro ne bava ku ttiimu Hajji ne badda ku ttiimu Hajjati oluvannyuma lwa interview eno okukolebwa okusinziira ku bigambo Hajjati bye yayogedde. Nagambye zino ensonga bw'otegendereza oyinza okukomekereza nga zikulumizza omutwe kuba bw'otunuulira enjuyi zombi olaba nga buli omu mutuufu mu ngeri ye, olaba nga buli omu kyayogera kye kituufu naye ng'ate ku bano kuliko omukyamu kuliko n'omutuufu. Ku Hajjati ne Hajji kuliko omutuufu era kuliko omukyamu, era nga singa ddala banaaba bakoze okunoonyereza okumala mu butuufu tujja kubeera nga amazima gamanyika, amazima galwayo naye mudda gamala ne gakola ki? Gamala ne gazuulibwa. Era waliwo abasinze okubeera nga basimbye nnyo amakanda ku kibuuzo ekigamba nti lwaki ensonga z'okwata omwana abantu abasinga bazibuusizza amaaso ate ne badda mu kutunuulira obuyaaye bwa Hajjati, ne badda mu kubeera nga bagamba Hajjati ayagala kubba bya bugagga bya Hajji. Lwaki ensonga z'okwata omwana zibuusiddwa amaaso ate ne tubeera nga tutunuulira ensonga za Hajjati kubanga ayagala kubba Hajji? Mu butuufu ekibuuzo ekyo abantu bangi nnyo bakyebuuzizza olunaku olw'eggulo, naye nga ekireetera abantu okubeera nga ensonga ziri bazibuusa amaaso ekisookera ddala guno omusango gwa naggomola. Guno omusango gusobola okusibya omuntu amayisa sinakindi n'atwalibwa ne kalabba. Guno omusango gwa naggomola y'ensonga lwaki gulwawo. Guno omusango gusobola okutwala emyaka 2 nga ruling tennaba kubeera nga ekolebwa. Okitegeera, gusobola otwala emyaka 2 naye mu nkomekerero ne bakomekereza ng'omusajja bamutadde kalabba mu bintu eby'okusaaga, ng'osanga n'omusango teyakola ki? Osanga n'omusango teyagukola. So abantu batuufu ebintu bino babeere nga babikubaganyako ebirowoozo. Abantu batuufu ebintu bino babeere nga babireetako mawulire, buli alina bwino n'amuleetako mawulire, kubanga vidiyo zino ze mulaba ne mu kooti zijja kukozesebwa. Temulowooza nti bali abagenda okubeera mu kooti bakole ruling tebabiraba bino ebintu, nabo babeera babiraba era bijja kuyambako nnyo mu kooti nga bw'okiwulira. Ensonga endala lwaki abantu abasinga ensonga za Nisha kubanga yakwatibwa bazibuusizza amaaso ne beesiba ku nsonga z'omukyalo ono okubeera nga alimu engeri y'obuyaaye nti ayagala kubba bintu bya Hajji, y'ensonga ey'ebyafaayo by'omukyalo ono. Omukyalo ono kigambibwa, nawe njagala weebuze ekibuuzo, omukyalo ono ddala yali asibisizzaako ku Hajji? Waliwo ebigambibwa nti omukyalo ono yasibako ku Hajji ogw'obutujju, n'agenda n'amuloopa nti ono mutujju ayagala kubeera ng'awamba gavumenti, n'amuwaayiriza n'omuwaayiriza nti alina emmundu, era Hajji n'akwatibwa n'asibibwa n'atulugunyizibwa. Biri mu mbu. Kakati omuntu oyo nga ku lwaki abantu baba tebamwogerako okusobola okubeera nga bavaayo n'amazima, okusobola okubeera nga baraisinga amaloboozi gaabwe okubeera nga Hajji ataasibwa singa ddala kizuulibwa nti ddala teyakwata mwana ono. Era we tutunuulira pasiti ya Hajjati kigambibwa nti abasajja bangi nnyo babbye mu ngeri ez'enjawulo.
mugatambula mugayitaayita ag'enkuubo. Kigambibwa nti ono alina bangi nnyo bakoze ebintu eby'enjawulo era nga muno mwe muli ne Hajji Kintu Amis bwe mwalabye olunaku olw'eggulu eyamuguddeko emisango. Kakati ezo ensonga zonna zireetera abantu ebibuuzo ne bongera n'okulabira ddala nti Hajji yandiba ng'ali mu kubeera ng'aframingibwa mu bintu by'ataakola era kibawa olukusa okugezako okubeera nga balwanirira Hajji. Ensonga endala, Hajjati okuva Hajji bwe yakwatibwa yavayo n'ayogera ebigambo bingi nnyo mu mawulire mwabiraba nga Hajji talina bwogerero, talina waasobola kwogerera. Abantu ba social media bwe bavaayo ne bamulwanirira mu butuufu baba si bakyamu era mubaleke boogere nga bwe baagala kubanga bino ebigambo byonna bisobola okubeera nga ate munnange biyambako mu kooti okusobola okuba nga bazuula amazima. Naye nga we twolekedde ensonga za Hajjati ne Hajji zikyakutte wansi ne waggulu era nga ekyamazima tulinda bulinzi kooti ebeere nga evaayo ne final ruling tubeere ng'omusango guno gutandika okuwulirwa era nga tusaba bonna bekikwatako bakole okunoonyereza okumala okuzuula oba ddala omwana kwatibwa oba teyakwatibwa balimba. Ye bw'aba yakwatibwa eyamukwata yaani? Ye Hajji. Tiimu Hajji baagala bwenkanya ne tiimu Hajjati baagala bwenkanya. Waba si Hajji eyamukwata aleetebwe mu bitabo abeere nga ate munnange avunaanibwa. Naye ng'ensonga zikutte wansi ne waggulu. Katulinde tulabe wa gye binaggweera. Gaffe wano updates ku Jika Media tujja kubeera nga tuzikutuusaako butereevu nnyo ddala. Kale nnyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atannaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Toyera kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osange gino. Kwateo mu kigalo butereevu video eno ojja kubeera nga ogimperedde like n'abatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira wakamu njebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kyoba okola kiri kimu wekumire ku mukutu guno ogwa Jika Media, likinga video eno, subscribinga. Bw'oba olina endowooza yonna, bw'oba olina ky'oyagala okubeera nga owabulamu osobola okimpandiikira butereevu wansi awo mu comment section tujja kubeera nga tukiteeka mu nkola ng'omukutu butereevu. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.